على رسول الله صلى الله عليه وسلم basaze bannanga b'ebitiibwa kituufu ddala akaseera ke tusigaza ku nsi katini nnyo bannaye tekajyamu kwebuzaabuza todiibuudde obudde bwo bukekkereze nsaba Allah alina obuyinza ku buli nsonga yonna nsaba Allah alina obuyinza ku buli nsonga yonna agonze emitima gyaffe ekituufu okitegedde kyoba okola ofiirwa ki tokkiriza kuwangaalira awo simanyi abangi kyabanguyira batya munne basalawo kuwangaalira awo bagana okusala eddiiro bawangaalira awo mu gurupu eyo yabakusa mu hadithi mubaka yakiraga nga yakivumirira nabbi waffe okubeera ng'oli kirerya ng'oli musiraamu kirerya kahusa isail ng'ejjovu lya mukoka munnange kibi nkugamba nga tonnafa munnange kibi nnyo 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 ekibbeeyi kino kizanyiramu Allah n'akuwa eddiini y'obusiraamu lwaki tosala eddiiro ne weyunga ku gurupu y'abagezi abagezi bakola batya eddiini yabwe bagizimba buzimbi si yakwewaanirako tekoma kulinnya ate oba n'oluvannyuma lw'okufa mu kabuli wali ebibuuzo wawulira ekibuuzo nga bakubuuza nti gwani ma isimuka eddiini yo gizimbe abagezi bwe bakola eddiini yaabwe gye bayita busiramu bagizimba buzimbi batya bagizimbira ku mpagi 5 mu darasa eyaggwa nagamba nkimanyi bulungi abasaaze bakimanyi bonna bannabbidaa n'abasiraamu abaddala bakimanyi nti eddiini y'obusiraamu ezimbibwa ku mpagi 5 etaabu eririddawa kukola nga atakimanyi ate okimanyi ezimbibwa ku mpagi 5 naye nekola nga ate atamanyi mu mpagi esooka gwe tokiraba nga watongoza nabbi wo watongoza omusomesa omu yennyini ye gwe watongoza wulira abasibi bannange oyo yennyini gwe watongoza nabbi muhammadi n'ogamba nti wa ashhadu anna muhammada rasulullah oyo gwe watongoza yennyini yatugana okusala ebirevu kati gwe munaye walemera mulooko eno bw'osiiba eno bw'osala ebirevu baga empagi z'obusiraamu ziri 5 labanga buli mpagi kati ate ojja wapatayiti n'ogiteekamu kakiki empagi ennamba ate gwe wasiibye ate akawungezi mugenda mu dduwa ne bidaati waziremerako omubaka omusomesa gwe watongoza nga yagaana bidaati olugaana natuuka notugamba nti laana Allah wa laana Allahu era Allah yakolimira man oyo yenna awa muhaditha ayamba ku munnabbidaa babagezi bazuukukirawo kubanga beebuuza nti bw'aba ayambako obuyambi nga mukolimire ate butya ate butya kino kinnabbidaa kyennyini kyo kiri kuki tosobola wallahi tosobola kusaala sala ya ddala okujja nga oli musiraamu wa ddala oli musiraamu nampawengwa era ojja kusiba kisibo kya nampawengwa oli kirerya era esala ojja kusala kirerya ate nga Allah yatugamba oli mbaka yatugamba mu hadithi Imam Muslim yagifulumya nabbi waffe yatugamba nti inna Allaha mazima Allah tayyibu mulungi la yaqbalu takkiriza illa tayyiba Allah takkiriza bireriya takkiriza Allah n'abalimi bakimanyi abalimi b'emmwanyi afuba nnyo okulaba nga mu mmwanyi ze nga tatwala bireriya ku sitoowa babalimi bakimanyi waliwo gwe bayita amagu lwaki anti ku sitoowa temubimanyi Masudi nawe tebimanyi ki ekiri ku sitoowa gamba waliyo makansi temubulyangako ebyo
tembiwulirangako bw'otuuse mwanyi ku sitowa ki ekiddirira siwulira mbadde manyi mubimanyi ki ekiri ku sitowa gamba makansi kati makansi ekola etya siwulira kati osimbawo ensawo ey'emwanyi simanyi kitegeera kati kisoboka ate bantu banne tosobola kuyisawo bireriya toyisawo magu naye Allah lwaki tomumanyire okutuuka ku ekyo lwaki tokola ibada nga yo yennyini kubanga lwaki omulimi yegendereza n'atassaamu magu lwaki tateekamu mayinja ensawo ezitobwe akimanyi nti ku minzaani waliyo makansi makansi ekola etya kati osimbawo ensawo ey'emmwanyi simanyi okitegeera k'omusuubuzi basuubuzi bagezi teeka sente waalaba teekawo ensawo yo n'agikuba ebbomba akubawa mpozi siwulira kale wabaga okubawo ebbomba kati ensawo y'emmwanyi yiino okubawa akuba eno waggulu n'akuba wakati n'akuba eno wansi akuba ebbomba nga 5 shu nga olwasikayo bwati nga akola ati nga sanga mu ngalo ng'aluma emu ku emu kikyanoonya siwulira ng'aluma emu ku emu aluma emmwanyi nga 5 n'asuula eri n'akuba n'aluma ye makansi eyogera nti yootema emmwanyi pak simanyi kitegeera era makansi erina engeri gyeyogeramu namante zaakaze ye tatulula simanyi kitegeera bwanyumya naye makansi yeeroopa nti aleese ensawo y'emmwanyi naye yatabiseemu embisi ezitaakaze bulungi n'osookola omulimi bwatunula bbulu baneego owulira otya ekyo ekituuse ku mulimi nga kituuka ku kisiibo kyo ate ng'oli mu kabbuli nga bazuddemu siwulira bazuddemu ebirerya bazuddemu amagufu nannyini nsi mu kisiibo kyazuddemu fojare watezeemu amagu tekiri straight forward kisibo kyo eswalayo nga mulimu amagu buli amahadithi emu ombaka atugamba nti almusbilu buli akweyesa nga musajja fi salati eswala gyasala laisa min allahi fi hillin wala haram ewa Allah temuwesa jjana aye temuwonyesa muliro kyekiri ku hadithi eyo imamu Tabrani yagifulumya bisanadin hasan kati nga ninga kubuuza nange mbuuza abasiibi abatannafa gwe tolabangako omusiibi nga temukweyesa mbuuza mmwe tomulabangako siwulira gamba bangi nnyo baliriddawa totawana banoonya ne ku muzikiti guno era bo tebatulana mu ddalasa tebagala baleekaanira olumala okusaala cwi naye ng'empale ziringa gomesi yambala ekkanzu eringa gomesi asaala nnyo akweyesa nnyo kikyetulumiriza sinava ku mulamwa empagi z'obusiraamu ziri 5 empagi esooka yennyini wallahi empagi esooka yennyini teri yetegereza mpagi eyo n'agiwa kitiibwa naddayo kusala birevu ng'empagi eno esooka lwaki kyekiri mu mpagi esooka kyekyo kyomanyi mulimu shahada ziri mmeka ziri 2 jaala rasulullahi shahadataini ombaka yakwata shahada zombi rukunan wahidan nazifuula mpagi etya kati gwagala zaawula mbuuza abasiibi abatannafa basala ebirevu abasiibi abazikiri kalenge bannabidaati ababi b'ennyimbe empagi esooka ekolebwa shahada 2
sinze nnumiriza nabbi waffe bw'atyo bwe yasomesa zombi yazikwata nalaga zezikola empaji esooka mu busiraamu. Shahada esooka egamba etya? Ashhadu, nkakasa mutima gwange nenjatuza n'olulimi lwange alla ilaha, nti teri kisinzibwa mu butuufu illa Allahu, okujja kwa Allah. Empaji esooka tenajjula paka ng'ogaseko shahada ey'okubiri n'ogamba wa ashhadu, era nkakasa mutima gwange nenjatuza n'olulimi lwange anna Muhammada, ti Nabi Muhammadi rasulullahi, mubaka wa Allah. Mpaji esooka musibi munnange kya bbeeyi ogiwa ekitiibwa. Kyekiri mu mpaji esooka, ekiri mu mpaji esooka bannange kyekyo mulimu shahada bbiri. Kyekiri mu shahada esooka gamba kwawula, siwulira. Kyekiri mu shahada ey'okubiri gamba era kwawula. Shahada esooka mulimu kwawula Allah, ng'omwawula muki? Gamba mu bisinzibwa byonna n'obikwata n'obisuula kasasiro n'ojjamu Allah n'oba ng'osinza Allah yekka. Bannange Allah takkiriza mugattako kintu kirala kyonna. Ayagala omusinze gamba yekka. Ate shahada ey'okubiri mulimu kwawula. N'oyawulani? N'oyawula Nabbi Muhammadi, n'omwawula mu baki? Mu basomesa abasigadde bonna. Kubanga buli kyolaba kikolebwa kiriko omusomesa. Abasomesa tulina bangi. Kakati bw'oyatula shahada ey'okubiri oba oddire Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'okakasa ogusembayo nti nze ye musomesa wange, that is my teacher. Allah tagattibwako kisinzibwa kirala kyonna. Ulira ne Nabi Muhammad tagattibwako musomesa mulala yenna. Yushaku an tanzila alaykum hijaratun min as-samaa. Aqulu lakum qala rasulullahi wa taqulun قال أبو بكر وعمر. سوكو ريبا الشهادة أبات غير الدين ينو باتي يامباني باتي سمسا شهادة إنو إمباجي نسوكا بجيكوما باتيا بنانغا بسيبيا باتنفا إمباجي سوكا يشهادة تجيكومي بوتيري erimu paati bbiri. Kakati paati eno ey'okubiri, ono munene ani Ibn Abbas. Bw'owuliranga sahabiyu gwe bassaako ekitiibwa kino ekinene nga baga nti hibrul umma, bwino wa umma, bategeeza Ibn Abbas. Bannange omudi yategeera eddiini eno. byali bitya okutuuka okwogera ebigambo ebyo? Abasiibi b'omulembe gwe yabagamba, nange abasiibi b'omulembe gwange mbajjukiza mbagamba nga Ibn Abbas bwe yagamba. Abasiibi bonna yabagamba atya? Yabagamba nti yushaku an tanzila alaykum hijaratun min as-samaa'i. Essaawa yonna, kaseera kasembedde, amayinja gakke Allah atonyese ku nkuba nga si y'amazzi. Essaawa yonna enkuba egenda kutonya nga y'amayinja. Gabakube mwenna muveewo, mwenna mufe mugwewo. Lwaki bakola mu kisango ki? Tebalya mbizzi. Lwaki ngamba embizzi?
anti bannabida ab'e Uganda lezambi libamanyi tulya mbizi na kunywa mwenge ate agasigadde agakola kyere omusanga musiibi musazi wa birevu oluusi sheekh mukweyesa mwabi wa nyimbe musomi wa bayibuli muzikiri kalenge buli kimwacho takiyekengeramu naaka yekasitamanya nti aha tali ambizi ayetanya mwenge yaloza bimazeeyo daba okufuutana okuli mpajiza obusiraamu 5 gubagamba mpaka yasomesa ebyo okuva lyajja ku nsi kuno mpaka yasomesa ebyokka yasomesa butali ambizi na kunywa mwenge byokka sahaba ayitibwa Jabir ibn Abdullah yatugamba nti tufiya rasulullahi ombaka yagenda okufa wama min ta'irin yatiru bijanahaihi nga teri kanyonyi kabuuka mu bbanga illa waqad a'lamana minhu ilman okujjako nga yakatusomesaako kati abagezi bafunawo ekibuuzo kinene nti bwe yatuukira tusomesa ku bunyonyi obutatukwatako yeerabira atyo tusomesa ku bitukwatako nga ki ng'okuziika yeerabira atyo tusomesa tuziike kasirise oba tuziike nga tuyimba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun rasulullah bulisanga bannabida abakugu ababinkira mu bidaati bateekamu n'ebisoko baziika bayimba ssebo ne banyumisa ombu omukolo banyumisa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah munaffe atuleseewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mungu amuwe jana la ilaha illallah gannabida amuli babi bannabida amuli babi omusomesa gwe mwatongoza mu shahada nze gwe mbajjukiza era mu ddalasa ya leero nasazeewo okwanukula ekibuuzo kino nze nalemerako nze omuze gw'okusala ebirevu gwannemerako omuze gw'okwesa nze gwannemerako nze nalemera mu bayibuli ndi muyiri nze nalemera mu kwabya ennyimbe kati nkole ntya nga nkwanukula nti nga bw'obimenye tekuli kyakulemerako wabula gwe wabiremerako ne banno baali basala ebirevu baali baabya ennyimbe wallahi bangi bemmanyi baali bayiri nkole ntya revising empaja eneesooka ojja kulaba apatayiti esala ebirevu ngekubula nga bwebuuza njemera ntya nabbi wange kati Allah bw'alimbuuza ntayi abagenda ku mawulidi bagende madda ga mbogo ntayi mbaka byasomesa bimmala bannange bitumala toyongerako kafonko naayi Allah ajja kukwokya lwaki anti oba olina omuze olimu omuze gw'okwetumiikiriza kati nawe oli nabbi tufiya rasulullah uli omusomesa gwe twatongoza bannanga oli omusomesa Allah yamutendeka yasomesa buli kimu buli kyolyanga okyetaaga yatusomesa bwe baziika bannabida abaagaana bo baziika bayimba oba okyabeewuunya ate olisangayo abasiraamu nga baziika kasirise yali omusiibi yayagala byombi bigende mu maaso nga nange nkubuuza twalina bannabbi babiri omu yaziikanga kasirise ng'omulala aziika ayimba kuliko ekituufu kimu kyekitya ombaka kyeyasomesa Muhammadi kyekituufu tekikunyumira ku nsi yaani eno ensi ya nnyoko kamanyiro kasose tekikunyumira ebya nabbi Muhammadi ku nsi yaani kati nawe oli nabbi tonda yensi eyiyo osala ebirevu nga bw'oyagala ani akuganye tonda yensi eyiyo osoma ebayibuli kola daawa z'abakolinso bebulaniya pirisima yakali abatume namukwata embalakaso ku nsi yaani kwosomera agantu ago
n'ovuma ne nabbi ng'ogenderedde ngene nga yabembaawo nga nabbi wa Allah gweyogerako agantu ago gw'olyomanyi nti waliyo bida erimu akalungi lwaki togavaako n'osoma Qur'ani musaaze munnange ow'ekitiibwa Ibn Mas'ud yatugamba nti inna hadhihi alquluba awiya gino emitima containers fashghiluha bilquran mupakirenga mu Qur'an wala tushghiluha bighayrihi mulekerawo okupakira mu Bebulaniya sima balwa yatemisaawo guno mulimi gwa Nabbi Muhammad oba sikyogerako ku muzikiti guno kati nkyogedde ate nkiddamu tegeera kyoliko omulembe gw'olimu gwa Nabbi Muhammad ye musomesa waagwo kikyataasomesa nga Jabiri yatugamba nti tufiya Rasulullah ombaka we yafiira yagenda okufa nga wama min ta'irin yatiru bijanahaihi nga teri kanyonyi kabuuka mu bbanga illa waqad a'lamana minhu ilman okujjako nga yakatusomesaako era mu hadithi endala n'alumiriza ebigambo bino yagamba basahaba nti taraktukum ala almahajjati albayda mbalese ku busiramu origino bwenyini Allah bwayagala bwebwo la yazihu anha illa halikun teri aliva ku busiramu mmwe bwe muliko bani okujjanga omuliro tulina kubeera ku busiramu bw'abaani siwulira tulina kubeera ku busiramu bw'abaani gamba bw'abasahaba obutali mu kusala birevu obutali mu kwapya nnyimba obusiramu bw'abasahaba omutali zikiri kalinga omutali daawa za njiri omutali daawa zima zikiri kalinga 3 days sima 3 days 40 days wali wali tayari basiramu bakyali abali tayari botwala muliro munamala okumatiza agantu ge gakakikya ani ali tayari for 10 days ani ali tayari for 3 days ani ali tayari mutwala muliro basiramu batambulira ku bwino bajja kubuuza bwino wojja 3 days ogenda mujjawa basiramu bakyali tayari obatwale benjere emizikiti 3 days tebalina byakukola balekewo amaka gaabwe asanga n'omukyala yanobadda mbusima yali musabirira kugo obusiramu bwaffe bwakupangirira bannange nabbi waffe teyatugasa ffe shahada ndi ku mpaja esooka gwe girowoozeko kiwanvu giteeka mu kifuba kyo ojja kulaba nga tojyayo eri mulumbe nga tojyayo ojja kulaba nga tojyayo mawuledi empaja eno esooka gwe giwe ekitiibwa girowoozeko buli kaseera nga weebuuza entuma kyo ojja kulaba nga tojyayo mu basazi b'ebirevu ojja kulaba nga tojyayo erimu bannakakikya ojja kulaba nga oteekwa kwekolako omulimu ng'olowoozeza ku mpaja eno esooka ebya Ibn Mas'ud kambikuwe ebya Ibn Mas'ud nabikuwadde ebya Ibn Abbas hibr hadhihi al-umma yagamba nti yushaku an tanzila alaykum hijaratun min as-sama ibi nabivunudde n'ababuulira ensonga lwaki abasuubiza amayinja bwe nali mpandiika ekitabo kyange ekiraga teri musiramu kiza okusala birivu wadde okweyesa awo nno weekiri awo siraaji ali awo abitunda kiri mu katale waliwo abasiramu abalaba nga kyetaagisa tukize mu luzungu era twakiza mu luzungu esaawa nekifuluma nga kya luzungu kigase n'Abamerika naye kati twali tufunula ekigambo kya Ibn Abbas ekyo kyampaliza okukolagana ne bangi abamanyi oluzungu natuukebwa omugenzi Mr. Ayubu Nyende Allah musaasire secretary general yali secretary general wa Jamia da Salafia nsaba Allah musaasire wallahi bwe yatuuka ku kigambo ekyo twakkaanya naye n'abamanyi oluzungu nti tukivunule calamities yabasuubiza calamities kiki mu Luganda calamities mu Luganda kiki nzikale simanyi luzungu naye nakitegeera gwe tekyolyanko kigamba nti calamities yabaga nti yushaku an tanzila alaykum hijaratun min as-sama ndaba ng'essaawa yonna amayinja gatonnya okuva mu ggulu gabakube mwenna muveewo lwaki ogamba baakola musango ki tebalya mbizzi tebanywa mwenge
kye bakola kyekyo kifaanaganira ddala n'abasazi b'ebirevu kye bakola, abasomi b'amawoledi bannabbidaa kye bakola, bali kye bakola. Ibn Masudi n'abalabula n'abasuubiza kalamities, yabagamba nti aqulu lakum, nyinza ntyo bagamba nti qaala rasulullahi, nti omubaka wa Allah yagamba wataqulun. Ekyo kifunula mu Luganda lwennyini, ngenda kifunula bwe nti wataqulun, ate mmwe ne munfuutaanirako ne muŋŋamba nti qaala Abubakar wa Umar. Abatasala birevu bamanyi kiki balina kankikwanjulire, balina bwino okuva mu Qur'ani ne hadith, abagaano bisala ate ababisala tebalina bwino, wabula ogwabwe gwa kufuutaana. Bw'omukazi ennyo n'omuteeka mu kafunda ng'akubuuza nti kati sheekhe gundi kyogamba teyasoma, kati ye ng'abisala. Bannange mbuuza abasibi abatannafooyo bwino, muneeye bwino waabwe. Gwowaaka nalinda alina n'eddalasa wano, ojja mulaba ate wallahi nga talimba, ogenda okutulayo bwoti nga ddala sheekhe yaze kusaaza jjuma, oluusi aze kusaaza najjuma, naye nga feesi ya kikatuliki, engoye za kikatuliki, kabulanga ne mbu sheekhe tasobola na kusiira mulango yezo, kati oba wasoma kiseeka. Sooka ombuulire sheekhe, oba wasoma ki nga tomanye empaji eno esooka bagiwa batya ekitiibwa, bagizimba batya n'empaji esooka. Nabbi we byasomesa tebikkolera, omatira bya shaitaani. Kubanga kisoboka musaaze nakati nga takimanyi musomesa, ani asomesa abasazi b'ebirevu, ani abatendeka? Ani atendeka bamukweyesa? Musomesa kyatendeka? Abasomi b'amawoledi bannabbida ani abatendeka? Ani abatendeka? Ibn Mas'ud no, Ibn Qayyim al-Jawzi yatusomesa bwati, yatugamba nti ma amara Allahu wa rasuluhu amran, Allah n'omubaka we tebalagira kiragiro kyonna illa wa shaitaanu fihi nazghatani, okujja nga shaitaani ejja mangu nnyo nesomesa opposite yakyo. Kasita omubaka asomesa nti ebirevu mubireke, nga shaitaani egyegamba etya bisale bijja nakukaddiya. Kakati sheekhe gundi kyogamba ye teyasoma, kati ye ngaabisala taliwo. Ye yakutwala kati genda kasalirako wali ku Sidiiki ku Juma olabe, kati bonna bamuliro, bonna daba feesi zaabwe bonna balayola. Ebyo shaitaani yebisomesa. Tutongoze omusomesa omu. Ibn Mas'udi ekyomubaka okikyankalanya yakigobamu banene, yakigobamu bigambo by'abanene. Yabagamba nti aqulu lakum, nze nyinza atyo basomesa ne bagamba nti qaala rasulullahi, omubaka wa Allah yagamba wataqulun, ate mwe ne muŋŋamba nti qaala Abubakar wa Umaru. Ninga Abubakar ne Umaru banene, ne bugatta irimu y'abaseeka bonna bali mu nsi yonna tebenkana irimu y'omu ku bo. Nekyo mbaka nga kirandinze, ekya Bakari tekikola, ekya Umaru tekikola. Musibi munnange byajja bitya, gwe kya Sheikh Dashi ne kikolera. Era oli musazi wa birevu ateekengeramu n'akamu, oli mukweyesa ateekengeramu n'akamu. Obujulize bwe weesigulirako ebyo byeya bya nswa, oli mukwata bisubi. Wali badde okolanga banno n'okola otya, kiri kimu bakiyita tawuba, ne weenenya n'obeera omusiramu wa ddala, osobola okusala ku swala eya ddala, kikusobozesa okusiba ku kisiiba ekya ddala. Bw'okola hijja okole ku hijja eya ddala. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Era mu ddalasa ya leero nga njogerako ne basiraamu bannange abatannafa ku nsonga y'empagi z'obusiraamu 5, nagambye kangiteekemu ku bigambo by'abanene. Osanga Allah nakkiriza ntuzuukuke n'empagi esooka bannange, empagi zonna nnene, buli mpagi nakigamba, naye ssebo n'esooka nayo tetugiwa kitiibwa. Omubaka alagira gwe n'ogaana, oli mu kiro mmeka? Gwe totya muliro.
gabuuzo gogattawaagwe shekundi yasekagundi kati Sheikh Dashi kyogamba yiti yasoma kati Sheikh Dashi kati ye nabbi wo nawe leka netwononekako nga tulaba kati ye nabbi wo kati bwali atola shahada wayogera manya ga Sheikh Dashi mbadde wayogera ga Nabi Muhammad Ibn Baz Imam Ibn Baz basibye bannange ebiri emibuuliro olwaleero yajjanjaba omuze guno si kwogera bwogezi pajizobisera muziri ttaano esooka shahada teyina kyekutuma eyo empaja esooka buli mpaja erina kyekutuma inna salata tanha ani lfahshai walmunkar kasooka njogere kusiiba okusiiba kukutuma ki okusiiba ekyama ekiri mu kusiiba kubanga buli mpaja erimu ebyama byayo kati ebyama ebiri mu hijja ate si byebiri mu swala ebiri mu swala si byebiri mu kusiiba ebiri mu shahada simanyi ompulira buli mpaja erimu gamba ebyama ebikusike kakati ekyama ekikusike ekiri mu kusiiba bakiyita kuleka atadarrubu ala tarki okusiiba kututendeka kuleka nolaba ekintu ng'okyagala naye no siwulira njozaayoza abasiraamu abavubuka abatasala bigooli kubanga kizibu okuyingira mu muzikiti kati e Uganda notalaba bigooli ng'ate naha rasulullahi ani lqazah hadisi eraga nti ombaka yagaana ebigooli lwaki kati basala nnyo ebigooli tebakyasala nviiri zenkanankana anti alaba abavubuka banne byokolo bikoperi mbatamiiva abayaaya abanyu b'enjaga byoleteni mu ddiini yaffe mbaka yogera atya ku nviiri yafiga nti falyahluqa kullah au lyatruka kullah bw'oba oyagala zisale zonna oba sikyo zireke zonna kale omusiraamu asala nviiri zenkanankana tasala bigooli sijja kunyuma olinyumira mu kabbuli tokoppereraga ntuntu eno empaja esooka giwa ekitiibwa omubaka yasomesa ku ngeri gye tusalamu enviiri tekunyumira ekunyumira erwampaka nawe oli nabbi kati Ibn Abbas ndina Ibn Baz mu kitabo ekiyitibwa salatu lmumini omujalado ogusooka yagamba nti wa ama alhaliqu fala yu'tadu bi adhanihi wa ama alhaliqu fala yu'tadu bi adhanihi omusazi w'ebirevu tetusalira kwaziina kwe kikyolabawo ye okwazina kwoba kulabawo ffe tulabawo poteya tulabawo nothing ojja byesanga mu kitabo ekiyitibwa salatu lmumin ekya Qahtani mujaladi ogusooka wa ama alhaliqu fala yu'taddu bi adhanihi engeri obudde gye bufunze katukome ku ekyo olwaleero naye mu ddalasa yaffe eno nabitereka neŋŋamba njabye basomera mu Ramadani ng'enjala ebaluma ng'obwongo buzuukuka okusemba lagako ebigambo byabamanye bikambwe ennyo ku nsonga y'okusala ebirevu n'okweyesa engoye bakutenda emputtu olw'enkwado ekya Ibn Abbas ekya Ibn Mas'ud ekya Ibn Baz rahimahullahu rahmatan wasi'a yaga nti wa amma alhaliqu wabula omusazi w'ebirevu fala yu'taddu bi adhanihi okwaziina kwe tekubalibwa tekubaawo kikyategeeza nawe okitegeddeyo fatuwa eri kiriya ayaziinye amaze nga tubuuza nti ani nti Juma nga tumanyi musazi wa birevu nga tugukwata nga tuddamu nga twaziina olaba abasiraamu basheekha bategera empaji z'obusiraamu kubanga nafunako akakisa nendaba ku kitabo kya Ibn Baz nze nakyewunya wallahi mujaladi munene guti guli ku nsonga egi arkanu lislaamu lkhamsa somesa mpaji za busiraamu ettaano abasibi balera abasazi b'ebirevu bamukweyesa ababi b'ennyimbe balooza nti zakwogera bwogezi ku mentioninga kwogera ku bwogezi buli mpaji erina kyekutuma byani ebyaleero Ibn Baz wa amma alhaliqu
wabula omusazi w'ebirevu fala yu'taddu bi adhanihi tetusalira kwazina kwe kikyolaba amugobye amuganye okwazina ate ffe okuva lwe twasenguka bwino ne tufunamu omuze gw'obutalaba mu mpagi za busiraamu ffe tukuwa n'obwamu futi oyinza okusanga eggwanga ly'egindi nga bamanyi batudde ne bakkanya nti oyo neyemu futi okutonda ku feesi ye nga musazi wabirevu abamanyi abaddala bamugaana kwaziina ate gwe omuwadde bwa eddiini yaffe lwaki mugizanyiramu bwe mutyo lwaki amuganyo lwaki alabye ng'okwaziina kwe kufu bannange omumanyi aba omumanyi lwaki anti mukwaziina kwe teya ani ekizo kyenjagalawo siwulira teyagambe nti ashhadu anna muhammadan rasulullah teyakyogedde kyekiri mu kigambo ekyo gamba yalangiridde empagi esooka ng'erimu ashhadu an la ilaha illa allah omwazinyi ono agenza oba alazeewa bali yalamu balaga ate mumumanyi njuzayiza abazinya batasala birevu waliwo omwazinyi gwenziyukidde ate ali wano mu kibuga wano rawundi wano naye asala ebirevu kati ogenda kwazina otya yazina mutuwulire togambe nti ashhadu anna muhammadan rasulullah tokyogere ono gwotitibya ono gwotugamba ngaoyazina gwotongoza ngaoyazina mulala none yatugana okusala ebirevu mulala mbadde ono gwogamba yennyini yeyatugana okusala ebirevu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi